Club ya Bright Stars ekoze endagaano ya myaka 2 ne kampuni ya Lato Milk ng'ebalirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda ezisoba mu 130. Okusinziira ku Shyam Koteka akulira kampuni eno mu Uganda si bakoma ku Bright Stars yokka wabula bakusimbanga abasambi abalaze omutindo omulungi mu buli mupiira ogunaasambibwa mu liigi y'eggwanga ey'ababinyeera sizoni eno. Committed a minimum of at the moment 130 million shillings over the 2 years. There will be give outs of product and sampling for all players. Even other teams, man of the match will be able to get a Lato Milk. Ate ye president wa FUFA Engineer Moses Magogo yebazizza nnyo kampuni ya Lato Milk olw'omutima omugabi saako n'obwagazi bwe balina eri ebyemizannyo mu ggwanga. Musanyufu ku lwa Bright Stars, musanyufu ku lw'omupiira gwa Uganda okuba nti tufunyeyo Lato Milk, Ferro Mobile okuba nti bazze okuba ba sponsor ku SAT ya club ya Bright Stars. So club licensing tubadde tukisinziirako nnyo okulaba nti amakirabu gekolera ensimbi oba geetereza okuba nti ba sponsors gye bali wabweru eyo naye naffe tulina okwetereza ng'omupiira ng'amaklabu. Okusinziira ku ssentebe wa klabu eno Loni Mutebi ekituukiddwako kiraga nti Bright Stars klabu nene era bw'atyo n'assuubiza okusaawa omutindo omulungi isizoni ejja. Tuli basanyufu nnyo okuba nti tukwataganye ne bannaffe aba Ferro ne Lato Milk abagenda okututeekamu ensimbi. Obuvunaanyizibwa baffe nga club kulaba nti tusitula omutindo gw'omupiira ate nga tutambulira wamu n'okuyambako okutunda ebintu bannaffe bye bafulumya ng'amata. Wano era Magogo wasinzidde n'ategeeza eggwanga mu butongole nga omupiira wakati wa Uganda Cranes ne Comoros Nambole bwe gwakyusiddwa. Twala omukisa guno okubuulira bannayuganda nti omupiira gwaffe ne Comoros gujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 si 3 naye nga 4 Septemba essaawa 11 Nambole mwena mujje tulumbe. Ku Kingdom TV amalindiro ag'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.